Abagoba ba bodaboda bangi bamala gavuga bodaboda nga bakozesa enguudo mu ngeri y'okuvuga nga tebeefira nayo. Kaakati bangi ensangi zino beegumbulidde n'omuze ogw'okuvugira ku ludda lwe batalina kuvugirako. Kale kino kireetera obubenje bungi kati tukuleetedde emboozi olabe obulabe obukirimu. Bodaboda y'emu ku ntambula esinga okozesebwa mu ggwanga olw'obwangu n'ebisale byabwe obutabeera bya waggulu nnyo. Naye gyekomye okubeera ennyangu n'okwongera ku bubenje nga buli wiiki abantu abasoba 30 bafiira ku bodaboda ate abasoba 50 ne bagwenda n'ebisago eby'amaanyi. Kino kiva ku ngeri abantu n'okusingira ddala abagoba ba bodaboda gye bakozesaamu enguudo. Kyeraga lwatu nti abagoba ba bodaboda abasinga tebagoberera mateeka ga byanguudo era ebiseera ebisinga obalaba nga bavugira we batalina kuyita kyokka Katonda n'akuvaamu n'omugambako ayinza okukwambalira. Waliwo enguudo ez'oludda olumu ziyite one-way ze beefunza okuli olwa Benchwanuka, olwa Queensway, Jinja Road n'endala nnyingi nga bavuga batunudde ku ludda lwe batalina kuyitako. Balina n'omuze ogw'obutalinda bitaala kubata nga babaza ne bayitawo buyisi ekiteeka obulamu bw'abakozesa enguudo abalala mu kaseera akazibu. Ababodaboda betwogeddeko nabo bagamba nti akalippagano k'ebidduka ke kabaviirako okuyita ku ludda olumu. Naye kati twagala enguudo empya. Bano tebatyana basirikale oba kamera okubalaba. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango alabudde abagoba ba bodaboda nga singa okwatibwa ng'ovugira ku ludda lw'otalina kuvugirako osasula engasi ya $10,000 oba okutwalibwa mu kkooti oba ebibonerezo byombi. Kati tukubiriza abavuga ebidduka amaddala ba bodaboda anti temuvuga one-way, mukozese oluguudo ngeri amateeka galambuka. Agamba nti ebitaala si by'abavuzi ba mmotoka bokka wabula abagoba ba bodaboda n'ab'ebigere balina okubigoberera. Kubanga waliwo ebitaala eby'abantu abatambula ng'eraga red egamba nti toteeka okusala oluguudo, oba eraze green awo guteeka okukola ki okusala oluguudo n'oyo avuga boda avuga motoka. Onyango akubiriza abantu okugoberera amateeka okulaba ng'eggwanga libanyumira. Singa ovuga one-way n'ofuna akabenje wadolina insurance ng'insurance egamba comprehensive insurance company oba company ya insurance tegenda okuwa wadde nusu wadde z'okugula Panadol. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Weewaawo omusasi waffe Mutebi Sula kulikiriro ddala kuŋŋaanya emboozi ejja kuyamba bangi. Kaakano nno katukuumuze munnaffe tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu amawulire mangi omuli ne gano.